kakati ebimu polisi byaka onako legulu kwa bade bamusalira era ku lunaku lwa Sunday ajja kuba ndowooza atwalibwa ewaabwe okuziikibwa basooke bampe video nga sinaba bigenda mu maaso. Done. I've done whatever it takes, and I can assure you on Sunday, the board of... I think we are remaining with one document that we are going to get in the morning. But I want to thank my executive that we have worked with to ensure that we secure papers. Repatriating a body from one country to the other, it's not something very easy. It involves a lot of documents, a lot of them. It's not a one-day's work. That's why some people die from outside and it takes 2 months before they're being repatriated and brought back to their countries. But I'm happy that in the last 2 days, a lot has been done. I've done whatever it takes, and I can assure you, on Sunday, the board of Lawaal will be flown back to Nigeria. It has been a very expensive exercise because of the other connecting route. Lawaal was living in a city which is quite far from Lagos. Most of these flights here, they live in Tebe, then they go to Lagos. Then from Lagos to where he's saying Sokoto, the place is called Sokoto. It's 984 kilometers. Very far. Going to Nairobi, I think it's around 600 something. Even Dar es Salaam is nearer. Now the problem we have from there, to not be a problem, they are domestic flights which are small, but they're not licensed to carry bodies. Just like Uganda, you cannot go to Kajians and you say, my dead body, I want to take it to Arua. They don't have the licenses because they are meant for passengers. They don't have facility. It's not like a taxi that emito jizawa body no take away chikukuru. You cannot do it with plane. So there was that plane. An arrangement that we had to make was to charter. You're going to charter a plane that will take him from Lagos up to Sokoto. And that is very damn expensive. But in respect of the late, and because of his huge contribution to the football family, we said money is made by man, and therefore it should assist man. Already payments have been made. That one is not a problem. And as I told you, I left with one document from the embassy. Bwatyo akulya timu ya Vipers nga atuwa enteekateeka egenda okuvaamu okutikka omubiri gwa Lawaal abadde omuzannyi wa Vipers. Lawaal kuva we yagwa kigambibwa nti ebyasooka omanyikwako nti nga kigambibwa room gye yasula gyaviirako okugwa ku 3rd floor kweyo hotel Voice Mall. Yali agenza okukyalira omukyala eyamanyikibwako nga Omari Naima ng'ono mu Tanzania bwe yali asula. Naye mb'okuva mu kusooka basooka ne bagamba Naima yali waani wa Omar wa Lawaal. Relationship tebanagidescribinga. Naye bye nasooka omumanyako mbu yali akagendawo kati omulundi gwali gwakuna. Omuwala yali akabeera mu hoteri omulundi gwakuna. Ono lwagwa abagamba nti gwali lunaku lwakuna oyo omukyala kuva ng'alimu eyo hotel. Yes, therefore. Naye kiri reported nti kuva omuwala oyo yapangisaawo eyo room Lawaal abadde agendangawo ku Voice Mall Hotel room 416 ku 3rd floor ng'agendawo. Kakati on this fateful day mbu kigambibwa kakati polisi yazeyo nekola investigations. Kati receptionist anyumya ye munga receptionist mbu Lawaal amala okugenda mu room ya Naima. Later on wajjawo omwami omulala ku reception abuuza Naima gyali mu room ye 216. Receptionist ayagala akonfaminga akuba y'essimu amugamba oyina omugenyi wano. Kati awo we batamanyi kyagenda mu maaso Naima agamba Lawaal waluwajja weetegule oba otya. Kiteeberezebwa nti awo kyekyamufosinga okubuuka okuva ku floor waggulu gye yali n'alyoka agwa. Twist endala eriwo ba cleaners aba hotel babajjako nabo egundi that side of the story. Bagamba bagenda cleaninga room eyo basanga endabirwamu enzigi ziri a bit shattered. Ng'owonoga nti abantu balabika balwanye mwabaddemu nga sikafo so nabo ba reportinze ekintu bwe kityo. Naye mu kusooka Naima agamba
Lawaal yajja bwajja Naima yali alina game gyagenda olulaba eri ku hotel okwo amuleka atabula kacaaya anywe agenda kuba ono yajja nga ayitiddewo ng'alina ne kits ze agenda kukola training Lawaal era muwala yagamba yamulekamu kyeyasooka okwogera. So ebibuuzo ebyebuuzibwa bitannaba kuddibwamu. Did someone want Lawaal dead? Kyekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, why did Lawaal jump off the hotel building to escape instead of using the staircases? Bwe baba baakuba essimu munda bagamba omuwala nti waliwo akwetaaga wano. Lawaal lwaki teyayita ku madaala? Omuwala yamugamba gundi ne gundi nga Lawaal amumanyi bwe butakozesa madaala so abuuke. Ye Lawaal agenda obbuuka ng'akimanyi anaatuka wansi nga mulamu. Munnange tomanya. Ye Naima bamukutte. Naima. Was he thrown down the building? Bakanyuga mu kanyuge. Was he beaten to death before being thrown down? Ebibuuzo. Who was the unnamed male visitor? Why did Miss Naima tell Lawaal to get away quickly? Why did Miss Naima leave the deceased in the room? Was Lawaal taken to Entebbe Hospital dead or alive? Naima. Yeah. Answers on Naima yazina. Bwe buzibu. Byebyo na munnange eby'omwana mulenzi yajja okwenogera omusimbi mu mpiira wano. Oyo bwe buzibu. Omwana obuwala oba tukozesa erya Omari. Naima. Omary. Kubo naabo bwe buzibu. Byebyo na munnange omugenzi Allah akwekyumula ekyemirembe. Ebisigadde ebibuuzo bijja kuddibwamu ebinaabiddwamu ebinaa tebiddiddwamu. Kakati munange ng'okyali ku ebyo Bobwine akyebaka ku tulo. Nsonga ki ekigaana egaana omukulembeze wa Nuupu okwebaka. Alwanirira ddembe ly'abantu. Omutima gumusula ku ki? Ng'eyabulira olugambo. Yabulira olugambo. Yabulira ani? MC Kats yagambye Bobi Wine abaana bo ke baddamu okunvuma ngenda kwogera ekyama kye kigenda n'okwonoona ku international scene. Mukulu akyebaka ku tulo.